Yesterday was my birthday era mwenna abampereza wishes ez'enjawulo neyanziza nnyo neyanzege abampostinze ku Facebook abantadde ku WhatsApp status zammwe neyanziza nnyo neyanzege naye bannange nesiraba wadde ku kalabo mbadde muntu mubi nnyo kubanga siina muntu yenna yaŋŋambye nti akalabo kaaka aka birthday ngamba beereddewo bantu mmwe mwaka ku mwaka nga mbayiiza ebikyasinza okubanga birungi ebibasanyusa ate ebibongerako ebibayigiriza naye ne mutagambako nti bannaye fiika tumufunireyo ku kalabo ka birthday mwankoze bubi nnyo but anyway I understand embeera si nnungi nnyo omusana gwayaka buli wamu mu nsawo kale katweyongere ndowooza okwekwasa Allahu subhanahu wa ta'ala abeerenga oba oliawo embeera agikakkanya mweve otugirabira ate agiteeke otagisuubira nze fiiki nkwaniriza tuli ku Fiik Media subscribe like comment share ate tubenga ebintu bino twongera okubinyumirwa kati wano wendi ndi mu kibuga Masaka wakati era nga ekizimbe wendi kyekirinaanidde ewali Equity Bank bw'oba tumanyi wali Equity Bank nkakasa City View Complex ogimanyi kubanga kyekizimbe ekipya kati ate ndowooza kyekisinga obuwanvu mu kibuga Masaka as we speak now ndi wano wa Hajat Bridal and Decorations tugenda kubanga tunyumyamu atubuulire bitambula bitya ebyokwambaza abantu ku mikolo n'okutimba ku mikolo tugenda kwalamu emboozi gwali eyo oyige ate ne business ogireete omugole emikolo mugituwe tubatimbire tubambaze Hajat nsanyusa okusinkana nanga kusinkana sebo gonyumye webale kusimba sebo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba sooka obeyanjulire obabuuzeeko. Nze bampita Hajat Sarah, CEO Hajat Sarah Bridal. Nsinzira wano Masaka mu town esebo. Okay. First things first. Bwe ntunulira ebintu bino nsooka ne neebuuza ebintu by'okwambaza abantu ku mikolo n'okutimba nabyo babisoma nga professions endala? Mulimu ababisoma osobola okubisoma ate osobola okiraba obulabi era n'okiyiga kati nga bano abawala singa oba ozze kukola oba osobola okufuna ka experience ako ng'olina gw'okolera n'obiyiga ate n'otagenda mu ssomero though abamu bagenda ne basoma. Kese yiye eri etya? Ze kese yange nabiraba bulabi n'embiyiga nasooka nkola bitambaala kati nga mbaweereza ebitambaala babikolamu kati nga ndaba process bwetambula nange n'embiyiga. Wali otunga bino ebitambaala bye bateeka ku ntebe ebyawuzi naki? Ebitambaala ebya gomesi bye nasooka okutunga muntu yanjigiriza ate nga ffe tusupplyinga abo aba bridal kati nga mbalaba engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe kuba oluusi ojja n'obeerawoko kabanga ng'obiraba kubanga bye twali tutambuliramu tutyo. So kati ekintu kino kitandika ddi? Ekintu kino kimazeemu emyaka 4. Kimazeemu emyaka 4. Tijjukira mwaka naye bwe mbalabala giri emyaka nga 4. Watandikira wano era? Natandikira Kampala. Kampala. Kujjayo ate? Natandikira awo Kampala ku Majestic. Kati Kampala ekyanzijayo tewaali wabi wongawo naye okusinziira bizinesi gye nalimu nga ndaba ate Masaka yandinkoleddeko okusinga Kampala bwe nkolera. Nga ndaba Masaka tewaliyo nnyo kale nga gyebiri naye competition teriyo nnyo. Nga competition era teriyo nnyo ate nga ndaba bakyetaaga ngamba owaayi kangende mbesingeko eyo. So bw'wava eri ku Majestic watuukira butereevu wano? Natuukira butereevu wano wennyini wendi sibangawo. Yesebo. Mutandika kusetinga nga mutandika kukola? Yesebo nga tutandika kukola. Kibadde kitya so far for these 4 years? Masaka tebadde mbi for these 4 years. Tukoze kuba kati okusinziira we twatandika waliwo difference y'amaanyi
tweyongeddeko kale era ng'omwana wakula era tukulidde ddala. Entandikwa yali etya briefly? Entandikwa nga bw'ebeera bulijjo si byangu. Entandikwa yo tebeera nnyangu. Oba oyina osooka n'oliyaawo katono n'osooka ate oteekamu amaanyi okwongeramu, osooka ne weesonyiwa ebyokufunamu n'ogamba kanfo kasinge, n'ogamba ka investing nja kufunamu ate mu maaso awo. Naye wano we tutuuse si wabi. Gwe ka capital wakakola otya? Wali olina already omulimu gw'okola, ssente wazijja eri n'oziteeka muno, waliwo yakusonderako? Kakati ka capital era nga bw'omanyi tosobola kubaana kinene, okwata akatono k'olina era kaali katono, naye lwakuba nti nze ebitambala nali mbimanyi era nga byo mbirinawo. Engoye ze natandika nazo ndowooza zaali amasanga 2. Awo ne tugenda nga twongeramu era abaaliraba edduuka baaliraba amasa gaali makalu. Twayongeramu mpola bwe tutyo. So emikolo gino okugifuna abasinga out there oba oli awo si byangu byakufuna mikolo gino. Hajat Sarah Bridal emikolo agifuna atya? Kati Hajat Sarah Bridal emikolo agifuna kale tulanga, tutera okulangako. Kati nga bw'omanyi nti ate ne gw'oyambaza kwaba batono be twafuna mu kusooka be twakolera obulungi, be baaleeta abalala, agambako munne n'agambako munne, ogenda okulaba nga kakyayini kalanda. Esebo. So ebyensasula bitera kuba bitya? Abantu bano basasula? Ebyensasula era basasula, kisinziira kuba buli mugole tumuwa kati kyasobola kye tumuwa. Bw'aba n'asobola ekyawansi tumuwa ekyawansi, owaawo wakati ne tumuwa ekyawakati, n'asingako era n'agamba nti nze nina ssente bwe ziti, njagala ekintu nga kye kisinga, era naye tumuwa ekikye. Kwegamba buli omu omukwata engeri gy'abakoze gy'abazzeemu. N'osobola omunyiriza okusinziira ku kasente k'abazze nako. So musinga kwambaza bagole kika ki? Kanjogere bwe nti. Kati twambaza abagole ab'okwanjula okusinga, n'ab'embaga, n'ab'okwinjira. Bakyala bokka oba n'abaami? N'abaami tubambaza. Tulinawo amasuuti, tulinawo amakanzu, tubambaza abaami. Yesebo. So emikolo gino ebiseera ebisinga tegiba myangu nnyo. Okusinga kale kankitwaliza awamu, bizinesi yonna okutwaliza awamu, kusoomoozebwa ki kw'osinza okusanga? Kale okusoomoozebwa kwe tufunamu era nga bizinesi zonna tosobola kubulwa kikusoomooza. Oluusi oli atwala olugoye n'alulwisaayo, tho batulekera balina be batulekera bo nga bo, naye ogenda omukubira oluusi n'alumazaayo omwezi, ate agenda okuwa ensonga ng'ogiwulira n'okyesonyiwa. Bwe kityo mpozi n'okutwala engoye ne bazoonoona, bazirinnyamu obwengatto, ne balukomyawo nga luyulise, oluusi alututte. Kale ng'olaba tolina kyo, toyagala kale kunyigiriza n'ogamba katusigaze olwa bizinesi Sseruganda, bwe bityo mulimu kale gwoleka. N'ebirungi tubyogereko byofunye mu bizinesi, ate tunayogera kusoomoozebwa kwokka. Bizinesi eno ekyo kituufu yo ngifunyeemu, kubanga yo nja kutuukayo insha Allah, naye nga yo nga yo, kubanga sigimaze mu bbanga ddene, naye yo nga yo yeezimbye. Okusinziira bwe yali yeezimbye, era nsuubira ogifunamu kinene mu maaso awo insha Allah. Bw'otunuulira kaŋŋambe banno abalala bwe muli mu mulimo guno, kubanga oyinza ogamba nti oba bridal companies abakola decoration bangi, gw'olaba Hajat Sarah Bridal and Decorations kikyasinga ku baali nabo mu mulimo guno?
Ekimufuula ow'enjawulo. Ekimufuula ow'enjawulo simanyi kuba bossi balingiriza nnyo bakola mulimu gwabwe nange nkola gwange ate ffenna tulina ebirungi kati ekiganye ewange osanga wakasitoma asobola okijja ewooli ekiganye ewooli era asobola okijja ewange ffenna ebyaffe birungi sijja kugamba nti nina kyensinga kwoli. Otunuulira omulimu guno gwetooleramu abakozi bangi tosobola kugaa nti Hajat Sarah asobola okugukola yekka nti ayambaza abantu bano n'atima abakozi oli mbameka? Kati wano tuliwo abantu nga bana tuliwo abantu nga bana nga nange niitaddeko. Nga CEO abakozi obasanze otya? Si babi, abakozi si babi kubanga banyambako ne tukwasaganya ekintu siina nnyo gwe naafunye konti noba yagenze atutte kino kasita obakwata obulungi nabo bakola kyoyagala kale ate ekyokukola bakimanyi. Kirungi nga CEO bizinesi eno nti wagitandika n'oteekamu ba family members that is bwabanga omulimu basobola okugukola kuba oga nti njagala okuteekamu ba family members barativu bange naye nga n'omulimu tebagusobola kyandibadde kirungi kale katwogerere mu kutwaliza awamu bizinesi yonna ogiteekamu ba family members ng'abakozi. Kakati kisinziira si buli omu nti ba family members mulimu abalungi mulimu ababi waliwo gwolaba nti osobola okukolagana naye osobola okukwatagana naye kati ate lwaki oba omuleka agenda anoonya emirimu ebweru ng'ate gwe emirimu okola ki ogirina mukwate muyigirize mukole kuba tewali kizibu byonna byonna osobola okuyiga omuntu yenna ayiga ffenna tuyiga. So specifically muli mu kwambaza mukola kyakupangisa kyokka oba musobola n'okutunda gomasi? Kati tupangisa ate era tutunda. Tutunda tulinawo ezitali ntunge tulinawo entunge ne kasitoma yennyini bw'ajja n'ayambala mu lugoye lwe nga tubadde tugenda kulumupangisa n'alusiima tulumuguza ate ne tuleeta olulala. Musinga kukifuniramu wa nga mutunze nga mupangisiza? Byonna oba okifunamu singa oli abaguze oba oleeta ekipya ate era bw'aba apangisizza ofunamu ssente ate n'ofuna ate n'oyongerako n'ogula era ekipya kwegamba buli wamu oba ofunirawo buli kasitoma wazze w'omukwatira. Omuntu ali eyo nga yandyagadde okutandika bizinesi ng'eno oyinza muwa magezi ki? Kati omuntu ali eyo nga yandyagadde okutandika kale kwekkiririzaamu nakuba nti akisobola nakuba nti okyagala ekintu oba oyagadde okukikola kiteeke ku mutima ate wekkiririzeemu nti osobola ate obeere creative. Bizinesi eno mu kulaba olabira ddala nti income eba nnene nnyo expenditure eba nti nnyo byogula nga bidda mu gundi mu bizinesi? Nze ndaba teba nnene nnyo ng'ekintu kyonna oteekamu bw'obanga kati osazeewo kufulumya nnyingi era oba ogenda kuleeta ekintu nga ate kirungi bw'oba osazeewo kuleeta kintu nga kitono era kibeera kitono ate era abakipangisizza ekyo ekyoguze esente nnyingi era bajja kipangisa nnyingi ate era kyoguze entono baba bajja kipangisa ntono. Kati kisinziira kale. So ye Hajat Sarah Bridal and Decorations gwe tuli naye olunaku luno olwaleero tuwayaamu tumanye nagambye nti nze nja kukuzigiriranga ewali ebirungi abantu bano benkuleetera at the end of the day mba njagala emboozi yaabwe ogiyigireko gwali eyagenda okutandika bizinesi ng'eno ate naawe ali eyo anoonye ewali ki ekituufu oyinza okuba oli eyo oyina omukolo tomanyi muntu mutuufu agenda kwambaza tomanyi muntu mutuufu asobola kutimbira biri ku mukolo nze nkuzigirira abantu bano ne mbakuleetera ate n'obanga obawa ku mirimu. Hajat,
emyaka gibadde ena ebirungi obifunyeemu n'okusoomozebwa kukyaliwo oyina bwe wali otuuseeko n'ogamba nti mbutuufu singa si ki mulimu guno nandibadde nguvaamu? Mu butuufu kyenkola nkyagala sajjusangako bizinensi zonna mubaamu obuwanvu n'obuko. Kati ffe tulina emyezi gye tutuula nobeera nga tolabayo kintu naye lwakuba ekintu okyagalanga ggwe olinda ate lwonaakula. Kale sikyevumangako kubanga Hajat omwezi toyogedde munene oyinza ogaa nti nziguddewo edduuka omwezi mulamba sifunyeeyo gwe nnyambaza sifunyeeyo gwe ntimbira. Mwatu kisoboka renti n'omukolo otya n'amasannyalaze nanti kati kyoba olina okukola kati giri emyezi gye wakola oba olina okujja ate otetenkanyizeeko ku gino gy'otagenda kukola kikufunamu kubanga oba okisuubira ebintu bya sizoni oba okisuubira ekibi oba okisuubira n'ekirungi oba okisuubira ate olina okwetegeka nga bukyali edho wadde tokoze kale oyinza okufunayo naye singa oba tokoze kugamba nti nyina backup. Oyinza ate ekyo Hajat nkirabye nga n'ekyokusoomooza mu mulimo guno nti kwegamba okutwaliza wamu gulinga gwa sizoni mubaamu emyezi mwe mukolera ne mubaamu n'emyezi ng'ojja kutuula ebya ddala. Ng'ojja kutuula nakyo kibaamu kuba bya sizoni mubaamu nti ojja kutuula mubaamu nti ojja kukola naye bw'oba otudde weetegese olina okwetegeka ekimala. Era n'atandika bizinensi n'akimanye nti mulimu ebbanga ng'ojja kutuula nga togenda kulaba kasente ate ng'olina okusasula renti amasannyalaze n'ebirala. Naye nga bw'onaakola ojja kukolera ddala ate ozeeyo eno gy'otaakoze bijinga egaapu eri kati ekyo tekikumalamu maanyi oba ojja kukola. So ng'oggyeko okwambaza owambaza n'okutimba waliwo akalala omuntu oba abagole bemba mwambazizza oba bemba mutimbidde ke mubongerako? Nanti kati ffe abagole baffe singa tubafunirayo nti okusinziira ku package gy'abafunye ng'omaze okumwambaza mufuniramu kyomuteeramu n'ogamba nti kino nkikuwadde lwaki nti kasitoma tweyanziza kale ka thank you. So oli abo aba alina omukolo gwe aleeta abantu bonna bagole mperekeze ba flower girl bye bakyali abo ba flower girl gye bali nnyo ekyo tekigenda kuvaawo kati. Tulina ba flower girl abamu ne ba peg boy bakyabakozesa dho kati ba peg boy batono mmanyi babidibye ebyo abikyaliwo nnyo n'omugole musajja n'omugole omukyala nga mukola mukolo gwammwe ne ba best man bammwe ne ba metroni bammwe nabo babaako mulimu abagamba nti nsaagalako baana nsaagalako flower girl saagalako peg boy nabo weebali katheni waliwo ne bana abagamba nze mbaagalako kuba abaana banyumisa omukolo banyumisa ambenda bakikola ennyo ndowooza ebiseera ebisinga osanga n'abaana baabwe abo nga bagenza okukola omukolo ogwo ng'olwedde bazaala dde abaana kati abaana baabwe ne bakola nga flower girl ne peg boy. Nabo gye bali naye ate waliwo ne bana abakola nga mwana wa mukwano gwange mwana wa muganda wange nga batono gamba akambutekeko ng'olaba kana kasobola kali sharp. So guno omulimo waliwo emirimu egimu nga owulira gavumenti tetuyambye guno omulimu nagwo gwetaagamu gavumenti okuyamba kubanga nina engeri gye sitegeera omuntu neerosi gy'akoze mu bizinensi agamba gavumenti etuyambe. Kale wano ewaffe mu guno omulimu gwaffe ekya gavumenti simanyi mpozi okutukenderezaako ku misolo weesobola otuyambira naffe netukola ki netukenderezaako ku bakasitoma baffe misolo gyokka ndoza gye gitunyiga ku saidi ya gavumenti misolo mingi. Tuyisizeemuko ku ngoye eziri mu dduuka nze ndabamu gomesi watugambye dde amasuuti mwegali ne kanzu emishana n'ogirina
kati tulinamu emishanana tulinamu obusuuti bw'ekiraalo obw'abanyankole n'abatooro tulinamu engoye z'abaana abato bano obwana obuto obubuuza tulinamu ez'abakulu ababuuza tulinamu ebinigeria eby'abasajja bino omugole asobola okukyambala waliwo n'ababuuza bye basobola okwambala tulinamu era gomesi z'abagole ebyo byebitengi byaffe ebya bulijjo oba byo birala binigeria nga bwobizi biba bitengi byaffe naye babitunga mu ngeri endala ate ngeri y'abanigeria ababimanyi basobola obitegeera gowns weziri changing baziyita batya changing gowns changing dresses tulinamu changing dresses tulinamu gowns tulinamu changing gowns tulinamu bamaids tulinamu bano abasajja emperekeze nabo tuziyinamu tulinamu amasuti g'abagole tulinamu buli kimu nga bwe kigenda ku mukolo kabbo ka muwala obumuli obugema abako ebimuli bino ebinene ebigema omuko yennyini buli kimu tukirinamu atulaba eyo ndowooza yandyagadde okumanya byonna kale briefly abiwuliddeko Hajat Bridal and Decorations naye ye ali mu ssente mmeka musobola kaakati nga bwe nakunnyonnyodde mu kusooka omugole tumukwata engeri gy'aba akoze eki jazzeemu omuntu yenna tuteesa okusinziira ye kukola ki ku nsobola ye bw'aba agamba nti bweyimiridde nti nze nja kusobola kino tukimukolera ate ne kiba kirungi n'oli wajja ng'agamba nti nze nsobola kino era nakyo tukikola ate ne kiba kirungi otera okufunayo ku scenarios nga omugole akutawanyiza banna nze bino tebinnyumidde oba oluusi n'asooka n'alusiima naye ndowooza emmeeme n'emala n'eruganda kaakati omuntu yenna ng'alonda ekintu ne we luba lugoye nga si gomesi era nawe lukutawanyamu n'ogamba nze luno terunkoledde nja kukola ki kankyuse era mukyusa n'omuwa n'owulira nga naawe agambye kati luno ndwagadde nja kunyuma kubanga omugole yenna bw'aba afuluma wali ye nga ye alina okwekkiririzaamu alina okufunako ka confidence nti nnyumye awo n'alyoka asanyuka naye bw'aba teyanyumye eri mu kusooka bw'aba afuluma wano ne ka vibe kaba katono naye bwe yeraba nga anyumye era asanyuka ye Hajat Bridal gwe tuli naye olunaku luno lwaleero emboozi kansuubire oginyumirwa ate ofunamu ekyokuyiga emikolo egisinga gye mukozeeko bajja wano ne mubapangisa ne bazitwala oba egisinga mugendayo ku location eri n'omwambaliza eri nti kukyusa naddamu nga gy'oli eri ku mukolo kakati kisinzira mu nteeseganya yaffe bw'obanga ogamba nti gwe ebintu ojja kubisobola nti olina omuntu anaakusiba anaabitegeka bulungi n'abikukuumira tubikuwa bw'oba obikomezaawo ne tubibalamu ne tulaba oba nti byonna byonna mwebiri oba n'ogamba nti nze sijja kusobola ne tuteesa n'enkuwa omuntu n'amuwayo ka transport n'abikwata bulungi ate era n'akusiba kale twagala tufundikire ebisiŋŋanoza tubitegedde naye njagala ompeereyo obubaka eri abakyala abali eyo bo abagamba nti nze ndi housewife naye nze ndowooza kati ekyo ekintu kya housewife ndowooza kati mweno generation gye tulimu tekikyakola nnyo nze mbalaba eyo ndowooza baba beetaagamu okumanya oba oluusi baba kale tebalina ssente zikola ki zitandika oba n'abaami bennyini nnyini nga babagaana naye ng'omukyala yenna mweno muguno omulembe aba yeetaaga okukola kuba akasente k'ekikyala munnaye kawooma ate buli kimu onookisaba mwami munnange naawe olina okubaamu n'akakaaka ekikyala abajja kukoowa ate buli lwakukoowa aba afunayo oli yeyeekolera kubanga ye buli kimu aba akyetuusaako ate gwe ojja kujja omustresi nga mala oyombe ate muyombe bitabuke kano baagala nnyo kamanya ebiseera ebisinga Hajat mufumbo Hajat mufumbo era ayina abaana ate abawera
Fiizi oziwulira anti era kyenkana ttaamu yakatandika. Fiizi nziwulira. Tonnatuuka kuweerera. Mpeerera. Fiizi nziwulira. Lwakuba era mukwasaganya n'omwami. Nekitabanyiga nnyo naye nga tuweerera. Okkiriza nti omuyimbi omu yagamba atya, every successful man there is a woman behind that success. Naye ndowooza kiri vice versa. Omukyala ayimiridde obulungi success ndowooza ebaamu omwami, n'omwami ayimiridde obulungi success ebaamu omukyala. Enjogera eyo ogikkiriza? Kati enjogera eyo nze njikkiriza nti gye kituufu, nti omukazi okubeera successful abaako n'omwami emabega, n'omwami era bwe kityo. Though mulimu abakyala abali successful ng'ate talinayo muntu mabega, naye ku sayidi yange nyinayo omwami emabega era nnyambyeko kinene nnyo. Bizinensi agiyinamu omukono. Era nnyambyeko era agiyinamu omukono. So you report to him expenditures ne income business zekoze? Ebyo tabimbuuza naye nga naawe omukyala ogamba wange oshalinga naye oba okusomozebwa oluusi kwosanga nakuwa ku magezi omugaa nti leero munnange kino kitusoomozeza nagamba kasita kiki kale oyogerako nga nti ekintu bwe kiba kikuli ku mutima wekigambako muno kikola ki kivaako n'abaako engeri gyakuwabulamu naye gyakugambamu. Kati ng'omukyala CEO naawe oleetayo kameeza. Akameza akaffe tuteesa. Tugamba nti tukole bwe tuti ayiro n'ateekawo. Tukwasiza wamu. Tuyanziza nnyanja toyanzeege webali kwogerako n'abantu bali eyo nakuba kuba bizinensi maaso banaye tubasaba abantu basabe baleete emikolo tubatimbire tubambaze. Bannange abakyala abaliyo n'abaami bannange muleete abagole muleete abakyala kati tugenda mu kisiibo mubaleete mubawoowe n'abagole bajje bambalire wano kubanga tulina ebintu ebirungi. Sisuubira nti omugole asobola okuvaawo nga tasiimye. Ate neera n'ennyongera okwebaza bakasitoma baffe bonna mwebale kutuwagira. Mulimu bakasitoma abatuwagidde okuva nga twakajja wano ng'omugole aleeta munne n'aleeta muganda we nowesanga nga famire yonna ogyambaza bambi mwebale. Mukoze kinene nnyo okututuusa wano we tuli. Temujjanga okwo. Kati tukunoonyeeko tutya ku social media kwoli? Kati ku social media tulinayo page ya tuli ku Facebook Hajat Bridal. Tetunaba kutuuka nnyo YouTube biki naye nga byonna tugenda biteekayo inshallah. Naye nga mu Masaka era bw'oba otunoonya ojja ku kizimbe ekya Church House. Tebannatuwa numbers naye nga bw'otuukawo era ly'edduuka lyokka eririko ery'engoye. Tuli opposite second building. Ku Edward Avenue. Eno Edward Avenue abamanyi street z'e Masaka. Eno gye tuyita Edward Avenue. Oba wakava booti ku City View Complex ng'ojja eno mu maaso. Era oba olabawo bulungi nnyo ekyemmanga. Ennamba y'essimu. Kati ennamba y'essimu eri 0704 54 34 31. Ennamba eriku ogikuba n'eyitamu ne ku WhatsApp kweri. Abantu oba osobola omuweereza n'olaba obugoye bw'alina n'omuweerezaako ku pics. Tusindike omugole agamba nti nze sooka onsindikire ku bifaananyi naddala abagole abali ewala. Najja nga kyayagala akimanyi ne mukiddamu buzibu katono naye nga kyabadde ayagala akikoze ki afunye ku kifaananyi. Ate mulimu n'abagole abatatuuka era ne tumusindikira busindikizi nga yalonda kifaananyi. Ate era nakiraba nga kirungi ekyo. Order ne mukola distribution. Kale tuyanza nnyo tweyanzeege ye Hajat Bridal and Decorations tubadde tuwayamu ebintu bino mwetaaga okubimanya gwalina omukolo manye omuntu omutuufu gw'olina okweyambisa okukutimbira awamu n'okukwambaza ate naawe agenda okutandika bizinensi eno information eno ogyetaaga otegere nti ebintu si byakkakeeka Hajat owulidde gye yatandikira kati ne waali olabawo
kale tuyanza nnyo tuyanziige emboozi eno ndoza tujja gyongerezaako mu maaso eyo inshallah naye ng'akadde kano mundeke Hajat muleke agende alabirire abaana ne bizinesi bakasitoma bali wano bangi bamwetaaga alina obbakolako ate nga nange bwe mafumbire ebintu ebirala bingi nnyo atakumira mpeera abankuumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.